Nafunye ekirooto ewaffe mu kiro nenjanta nnyo ebiyitalo jjeka. Nafunye ekirooto ewaffe mu kiro nenjanta nnyo ebiyitalo jjeka. Sazzeemu kufuna tulo nenjantunula obudde kwe kukya. Bwe bwakedde ssaaba ndadde ne nnumba mmanga akinnyonnyole. Omanyi naloosenga ewaffe mu ntamu mulimu ekiwuka enkuula ya munya nga kinene okwenkana kakkapa akato nga naye okukiraba okakasa nti nno kya butwa. Twakuŋŋaanye twetegereze n'ebulayo eyeevaamu nti nno kikubwe nga n'ekisingayo ate mu bubi bw'okikuba toyasa entamu ne bw'okireka tewaba kulya emmere mwefumba ate kyo mwekiri. Bwe twalabye ekiwuka kyefuza entamu munnaffe omu n'abaka ekiti najja akikuba nnyo nnyo ku mutwe n'ekiwuka nakyo kwe kufa nga naye kitamu kiibetentese ate ne twemagaza okuubulwa entamu. Gwe nabuuzizza kinnyinnyonnyole bino bye yanzizeemu tuula tunyumye olyoka ogakase bwensuza omutwe bwentereseemu ebinene ebyessiryoleka. Omanye ebyange byagala abatudde wamu nga tewali acyankala neeyenyeenya mu ntebe. Kale kambajja amaggwa wennaamalira nga n'omulema azina. Ekiwuka bwe kibeera mu ntamu nga kya butwa ffenna nga bwe tukimanyi, enzijamu yaakyo terina kwonoona ntamu. Kuba bw'onaakikuba ng'oyagala kufumba ate n'oyonoona entamu, then ojja kuba totuwadde ensonga lwaki obadde okikuba lwa nsonga. Nandirowoozezza nti ekikubye ekiwuka kino twagala kuseevinga ntamu ffe tufumbe enjala etutta. Naye bw'okwata omuggo okikuba ate n'obetenteramu entamu, then ojja kuba otuwadde ensonga ki lwaki kikubiddwa. Nze yeekolera itongwa si kaabagezi bokka.